Mbaniriza ko lyo sizolo kwera ate mugoberera kasubire buli kimu kitabula bulungi nnyo malidadi sana Fad Pro UG azisho kwoli nyongere kwera ate kujukiza kwatana kubera ato subscribing oba olinda ki siba olinda subscribing ate koneka notification bell ako kajja kubera ate ka kwa alert nga lwena bantade video kubaze nabagamba olinda kikabulisa tubera na mawulire angabo gatambula mu gwanga Uganda ne gwanga yona era nga trust me nti amawulire gasookera wange ne galoka gasasanira ewalala ekyo mukirabyeko sikyakwogera bogezi mukirabyeko so abutasiba mawulire kikabo ekitigemera nkuletedde please subscribe notification bell gikoneko tubera nga tetutambulira mu fena azisho a video tanika na kubera nga to like ateka ekigalo ekyo liking a video sharing irako abalala bagambe nti amawulire Fadi alina ekipesa sobodo okubeera nga atuleetera era nga wano sagalawo tiimu Nyamutolo sagalawo tiimu anjagalawo tiimu Rema Namakulah bokkaboke mebagaka weeks nga bbiri ezise nasobola okubeera nga mbaterawo video wano ebimu ku ebyo byobugagga bya Fiona Nyamutolo byasobola okubeera nga batuukako ne Edilisa Musuuza era nga nasobola okubeera nga mbalambuza enju yaabwe enju eno eri worth billions za Uganda 2 bwobukadde bumeka bwobukadde nga 2,000 obwa Uganda era nasobola okubeera nga terawo atasobola okubeera ate ogira agenda mu videos zange zasobola okubeera ate nkuleetera weeks 2 ezisojja okubeera nga ate osangayo video eyo so oluvannyuma lwa pressure ey'enjawulo oluvannyuma lwa tiimu Rema Namakulah okubeera ate bantuukira ne banga atulage ku byobugagga by'omuyimbi waffe kyekigenda maaso side eyo era nga akeeka video kano kenkuleetedde essaawa eno ekizimbe kya Rema Namakulah ate kyo kyamaanyiko muganda wange tekimanyi kiri kyewalaba ekya Fiona Nyamutolo era nga omukulu Dr. Hamza yalabiddwako awo ng'agezaako okubeera nga ate alambula nga bamulambuza site anga byonna bogenda okubeera nga ate obiraba awo ekizimbe kino kiri worth billions za Uganda billion 5 so abalowooza nti Rema Namakulah si mukyala mulodi muko ekyamazima mukyala ayinamuko kasente ate nga si byo bikabyokka byayina ayina ebyobugagga ebirala bingi nnyo yasobola okubeera nga ate ateekawo za apartments era nga mu maaso awo nja kubeera nga ate nzikuleetera osobola okubeera nga ate oziraba naye nga for now ngenda kubeera nga ate nkuterawo amaka ga Rema Namakulah ne Dr. Hamza gano gebasobola okubeera nga tebazimba osobola okubeera nga te olaba ki ekigenda maaso side ewe nabakugireko obutambi obongera kubeera ate nkuterawo obutambi obulala bungi nnyo nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa like nga video sharing irako abalala tesobola okubeera nga tetutambulire wamu ffenna kankomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo He's having fun. That's nice. I'm glad he is. Empya? Hi, mommy. Okay. Kakati habi atugandi omukolo guli around the corner munaye. Give them to me. Yeah, okay. Can't tell I come through for them.
Abannayuganda bawagidde abayimbi abanene abato naye abayimbi basirise balya ssente z'abasajja. Now they cannot say anything. They are compromised. Now when the time comes for them to hold their concert, they want people to turn up for them. Baagala bajje mutuwagire ne beewuuba ne bagenda simanye eyo mu downtown oli n'omulaba ng'ali eyo mu katale simanye Nakasero simanya Owino asaba buki bantu bajje bagule tiketi ze bamulabe n'essaawa zino eno omuyimbi asirise abanene kati ate nze bensiŋŋano tewali yadde n'omuyimbi n'omu omunene ali mu kwogera. Everyone is quiet but you want your fans to support you but you mu mboozi zonna mu bigambo byonna azawi byoyogedde nga bwe mubiwulidde byonna nze nzijemu ekigambo eki oba mu byonna nzijemu message etya emu yokka ti Abaganda balina olugero olugamba gwe kitaliiridde nnyina yagamba tulinde buke. Okategedde ako nti oli waaba maama we mwali mu nju taata we mwali baganda be ne mukazi we ne bbaawe bonna nga it is full house buli omu mwali mu nju ne bwawulira omuntu gwe bakuba ebweru ne bwawulira emiranga ne bwawulira gwe batematema amajambiya tasobola kuvaayo. Abagamba kimu tulinde bukole ki tulinde buke. Kyovula Abaganda balina olugero olugamba nti tulinde buke nga tekiridde nnyoko naye singa nnyoko abatali mu nju n'owulira emiranga butereevu ojja kufuluma ogenda olaba oba nnyoko yakaaba because mu nju takola ki taliimu. Kati abayimbi bano bonna nga b'owulidde azawi yaboogedde nti beesuuliddeyo gwa naggamba tebalina kye bakoze tebalina nsonga tebalina luyimba lwonna lwe bakoze tebalina ddoboozi lye baggyeyo ku corruption tebalina ddoboozi lye baggyeyo ku muntu owa wansi gwe baddabo takisinga gwe bamenyeza ennyumba mu lubigi gwe gamba abantu abafa amalwaliro nga bazaala nga temuli ddagala bano tebakirozangako. Abayimbi bwe boogeddeko kyova olaba beesuulirayo gwa naggamba naye nga mujjukira bulungi nti ne Fefe Busi yavaayo n'ayogera ku nsonga yeetya nti sisita we yagenda n'afiira mu ddwaliro olw'ensonga mu ddwaliro temwalimu ddagala ate abasawo nga tebafaayo. Omusawo agenda okujja ku dyute ng'abanja emyezi emeka 3 4 wabula bano abantu abali mu ofiisi baboosi baabano abannansi bano baboosi baabwe abazaazisa bo allowance ne zifuuka allowance for them ne allowance bazijjayo si salale naye bano abaana abakola abali ku ground abakwata misaayi abalaba abagudde ku accident abagenda okuzaala abagudde eddalu for them tebafuna salale waabwe. Kati omusawo agenda okujja oba nnansi ng'alina stress ze naye. That is why you find someone bamulongoosezza ne bamwerabiramu akambe muki munda alina stress ze landlord amubanja naye ne ku mulimu tebamusasula naye nga ssente zifuluma ne bazikola ki. Kati ebyo abayimbi bo tebasobola biraba naye ensonga yonna Katonda ono bagamba eryokanga n'etonnya bannayuganda tuli basiru naye nga nze siriimu. We are very stupid. Nze kyo nkigambye nkiddamu bannayuganda tuli basiru tetuyiga bannayuganda tetunyiiga. Kyovula buli lunaku olumu nagenda edda emabega konna bagamba nze senga nali Munakenya. Omunakenya asalawo Omunakenya tayinza kulaba ng'onyigiriza munne ye n'agamba nti zirinda bwolwange naye ffe abannayuganda tulina eyo enkola ne bamenya ennyumba ya gundi lwakuba gwe oli bulungi n'ogamba zirinda bwolwange. Ababbi ne bajja abaana ne bajja ne bodaboda ne basalako enkulungo ne bakuba omuntu nga mwenna mulaba muli mu mmotoka zammwe mwambusizza endabirwamu muli mu zi taxi ababodaboda ne musirika abaana ne babba ne bavuga piki ne batambula ne bagenda. Who does that? Mu nsi ki tulina nnyo bino bya zirinda bwolwange owaye kasita tebabbye nze. Abaganda balina olugero olugamba nti bw'olabanga omuggo ogukuba mujjawo ogusuulanga wala kubanga naawe guba gujja kukuba olunaku lutya olunaku olumu.
kati bano abayimbi be boogedde be banaasirika the like of Eddie Kenzo, the Bebe Coolsy, the Chameleons, the Winnie Nwagizi, simanyaza abo bonna abeefuula nti bo embeera eri mu Uganda tebagiraba. Ompulira bwe ziri batuukako zijja baluma ate bo bubi nnyo. Naye era ekizibu kiza kufa Abannayuganda. Omwana Azawi yagambye nti okumanya tuli basiru bano abatatulumirirwa bwe batuuka okutegeka ebivulu ate bajja waffe ne bajja Nakasero ne bagenda mu Owino ne bagenda e Nateete ne bagenda ewa Kisekka. Obusiru bwammwe nammwe ne mugula tiketi. Ne balinnya ennyonyi ne bajja e Dubai. Obusiru bwammwe ne muwagira ebivulu. Ne bagenda e UK. Obusiru bwammwe you buy tickets worth a million ya mitwalo 2 mitwalo 3. Muyina okunyiigako. Omuntu omulamu anyiiga. Ekyo bobadde tokimanyi kijje kunzi. Era nze sinyigira muntu waŋŋamba nti tanjagala kya buntu. It is very okay gw'okubanga tonjagala. Nange nyina bessaagala. It is human. Omuntu w'omukuba alina okukaaba, ekyo kya butonde. Abayimbi bwe baba tebatubeereddeewo mu mbeera eno naffe tetubabeererawo. Nkiddemu okiwulire bulungi. Omuyimbi bw'aba takubeereddeewo naawe tomubeererawo. Bw'akola show leka ayimbire obutebe enseetereere. Bw'abeera n'ekiduuka don't support. Bw'aba ne product yonna gya ne bamugamba ate ye brand ambassador wa ABCD, you don't buy that thing. Tokigula. Not until bali ba company weena amanya nti abantu banyiiga. Naye you find someone balina business, amayumba g'abantu gonna bagamenyeewo, balina business gye baleseewo. Abannayuganda ne bagenda era ne basupportinga. Kumbe mu buntu kyali badde nti you boycott. Okuboycottinga ekintu kya buntu. Nzijukira oba lupapula ki olw'amawulire olwayogera ku kabaka eby'ekisiru. Katikkiro ow'omulembe ogwo n'agamba nti ffenna temuddamu wagira mata, you don't buy milk agava side eyo, temuddamu wagira lupapula lwa ABCD, temuddamu kola kino na kino ne kino. Waayita ennaku just 2 oba olunaku lwali lumu eyo kampani neevayo ne yeetonda ne withdrawing statement gye yali ekoze ku Ssaabasajja ki Kabaka. Yoyo omuntu anyiiga. Oyina obuyinza ekya buntu. You have that right of not supporting omuyimbi ku kivulu kye. Naye omuyimbi yalya ssente ya gavumenti, yakudaala, yabavuma obusiru, yabagamba takuyitangako ku page ye, takwatangako music we n'amuteeka mu mmotoka yo, takwatangako music we n'amuteeka mu ssimu yo, n'adda mu bavulunga, yalidde ssente. Ne bakwata biliyoni 5 ne baziwa omuntu atya mbu bazeegabanye. Okwata otya biliyoni 5 n'oziwa abayimbi bazeegabanye ng'olina bojjeewo wali ab'omu Lubigi abalina obupoloti bwabwe. How can you do that? Kakudiremu olwanisa butonde, oyagala obutonde bubeere bulungi. But olina abantu bomenyedde amayumba gaabwe abalinamu kaluumu kamu bulumu 2 bwe beewola obusente mu mabanka. Of which ne banka zikyakola ki? Zikyabanyeenya. Naye gwe n'okwata biliyoni 5 biliyoni 6 olina okwata 5 n'obimuwa. N'okwata biliyoni 5 n'ogamba mugende mwegabanye kuki? Oziba wa kuki? Biliyoni 5 omanyi kye zisobola okukola. Kati you find someone omuntu ng'oyo nga yeebadala takyagala kukola na show byasanga byayogera because sente ez'emyaka 10 zagenda okukolerera oli azimuwadde omulundi ogutya. Abannayuganda mulina okuyiga okunyiiga. Azawi respect, Fefe Busi respect, King Saha respect, n'abalala bonna abayimbi. Omuyimbi ali naffe oba ali n'omunaku n'omuntu wa wansi gwe mbeera muwagira. Omuyimbi bw'akulaga nti takuliiko bw'ategeka show togigenda bw'aba atunda mazzi toganywa, bw'aba alunda mbizzi tozigula, bw'aba atunda ttaka don't buy. Bibasale bamanye nti abantu banyiiga. Siri wano kumamu oba kuleeta kufiiriza abantu but then tunyigirizibwa. We go through a lot okufuna omutwalo bali tebakimanyi kubanga sente bafuna nfune. Abantu bafiira malwaliro bo balinnya nnyonyi bagenda bweru. Kati ng'omuyimbi ajjanga ategeka show ng'ajje wa Kisekka ng'ajje Dubai nga naawe owagira era bajja tumanyiira nnyo bwe tutaakambuwali. Pozi bagamba nti omusango bwe gubeera mu kooti tokkirizibwa kugwogerako. Nze ngenda gwogerako omusango gwa Dean Lubo wa Sava ne Honorable Ssenyonyi.
kubanze siri mu jurisdiction ezizammwe kati munanvunaanirawa. So Dini Lubowa Sava yateekayo okwewozaako okwe mu buwandiike, naye okwewozaako okwo kwe yataddeyo bw'otunuulira ebigambo ebirimu biba bimenya omutima, era abantu ababadde balinda nti omusajja bannange aleeta obujulizi abawagizi babadde bamukkiririzaamu. Wano ndabira ddala nti lwakuba nti kale tebabimanyi ali mu society eri galibo, ye audience gyasinga okukola ki, gyasinga okumatiza, naye abantu ababadde bamukkiririzaamu abatali galibo ababamenya omutima okusinziira ku kwewozaako kwe mu buwandiike kwe yataddeyo. Era bano ababadde bawoza mbu simanyi Bobi Wine ku nsonga ya Honorable Ssenyonyi ng'asirise tayogera. Nze Bobi Wine kwe mmanyi ne ku bino nga bwe mbiraba toyinza kumusanga mu zino mboozi zaako mweso nno. Bobi Wine gwe mmanyi tayinza kuwa zino mboozi zaako mweso obudde ayina matters ez'okudiscussinga. So mu kwewozaako kwe omukulu ono kwe yataddeyo bingi, naye nze njagaddemu kali ka namba 7 akasembayo. Yagambye bw'ati that if at all the defendant made any statements about the plaintiff, bw'aba nti omuwawaabirwa ayina statements zonna ze yakola ku muwaabi, then they must have not been statements of fact. Nti ezo statement yazikola nti akakasa nti ntuufu, but just mere comments, just yabyogerako bwogezi, an expression of an opinion, yali just yawandowooza ye rather than an assertion of fact. Teyakyogerera mu mbeera nti ebintu abikakasa nti ddala bituufu omusajja yali 1.7 billion. Just ye just ndowooza ye. The comment was fair, comment yali ya bwenkanya, and the matter commented about was in public interest. Omusajja bw'atyo bulijjo agamba nze nina obujulizi bwe yawaddeyo okwewozaako kwe mu buwandiike keekonze ke kasinza okubeera fane. Abantu ababadde balinda obujulizi y'omulamuzi amunyonyola amulaga nti ze nali mpa ndowooza yange just ng'omuntu, ate ebintu byajja mu public kati nga tulina obikomentingako, tulina obyogerako. Honorable Joel Ssenyonyi, nze siri kusonyiwa okuvuwa ekivubuka kinene amakulu okuzimbirako peegi. Kati nze nina ebintu byembadde nzijampulira nga asajja boogera nga bagamba nti Uganda awo teri yali awangudde musango gwa defamation. Kati wano mba nkiraba ku bantu bozze ng'olinnyalinnyako bizinesi z'abasajja z'okubye, nabo baagala kumaliriza. They can influence mwezo koti za Museveni ezo nga Dini ako kokka awo we bagamba nti omusajja bw'abanga yawabuya opinion ye taga nti ddala ayina obujulizi nti walya ssente, just yali yawa opinion ye, ate mata yali ezze mu public. Kati buli muntu yali waddemba okuwa opinion ye nogikomentingako. So waneno tewali case ng'omusajja bakeera nga bamwejjeereza. Kati jjukira public byo bino tebimanyi nti omusajja bamwejjeerereza ku ki. Abantu bamanyi nti omusajja okumwejjeereza ajja kuba atuteyo obujulizi obulaga nti Ssenyonyi yali 1.7. Bo bamanyi nti ekyo kyokka kyekibbulula Dini. Kumbe yeri awozeza naga nti nze ebintu nabikomentingako, komenti zinawo opinion, omulamuzi ng'amuta ng'amwejjereza nga muga mata yali yajja mu public nga buli muntu waddembo gikomentingako. So wano tewali case. Kati nga jasita maka YouTube channel ke ng'abantu abakakasa nti mulaba kye nabagamba, singa mbadde n'omusango nti omusajja nali muwaayiriza olwaleero nandibadde mukomera. Okitegedde ye ng'akomawo mu public. Jukira public yo temanye bigenda maaso mu kooti, balinze bulinze omusango bakawangamule. Bo public kye balinze kiri kitu nti Dini bw'asinga omusango kitegeeza Joel Ssenyonyi yali 1.7. Nti Joel Ssenyonyi bw'asinga omusango kitegeeza nti omusajja bye yali ayogera tabiinaako bujulizi. So nga wateekayo omusango gwa defamation, kati ye mukwewozaako naga nti mata yali public, nali mpa opinion yange. Omuntu okuwa opinion ye guba musango nti tewali, nti gwe tukwejjereza nga bamwejjereza mu mbeera bwetyo. Kati nga gwe n'otoba ng'otoba n'okutereeza society yaffe eri galibo, abantu abatasobola kutegeera bintu abatabimanyi. So
nze amagezi genkuwa eno eba confession. Omusajja bwabanga akoze written statement ataddeyo okwewozaako okwe naako eno confession oba mazo gifuna nti omusajja be yali akogerako byanjwanjo omusango jjayo okola ebintu bye serious oleme kudda mbino bya busiru. Ono ali mu kuzimbirako bu YouTube channel na kufunirako ba subscriber ku app bwe. Yes, nawulira tamali mirundi ng'agamba nti ono omusajja bamukola ki blackmailing abantu bamuwe sente. Kati gwoba omaze okwachivinga kino already ne public ekimanyi nti gwe oli musajja alikirya. Kati kuno okwewozaako oba omaze okufuna confession ti omusajja bye yakwogerako tolina nnyo interest, tolina nnyo kyewetaaga mu musango guno, just go ku distractinga kujja ku ebyo olina kukola. So I have reasons zinyinza okuwa lwaki omusango guno eno okola ki ogujja, kubanga essaawa eno olina abalabe bangi and they might take advantage of this okuteeka ku ttaka. Nina kola video endala nkubulira abalabe bo bayinza kubatya okutekinga advantage mweno situation gyolimu n'eddiini ne bakumaliriza. Nze nkubulidde. So nze kyembagamba kigambo kiri kimu nti nga bwe muli ne Bobi Wine muli ku kidaawo mumuyigireko ebintu bingi. Muyigenga okwebuusa. Nze kyekiri video yange gye nasooka okwogera nti you let these people to lure you into a trap. Essaawa eno oli mu kitimba naye gwoyinza okuba tonnakiraba nti these people lured you into a trap. Nzija ne video endala otegeere nti they lured you into a trap, nti bayinza okukwatiramu, balina ebintu bingi bye bayinza okukola mweno embeera olw'okuba nti wawe ekivubuka ekyobudde. So bw'obanga bw'oli bwotyo direction gy'olimu, omuntu bw'akuleetera olutalo tomuddiza mutye buli kawaani. Teri ayina kukuleetera lutalo, gwe ayina okuleetera omuntu olutalo. Okitegedde? Tuleetera omuntu akuleetera olutalo, tomuddiza lutalo. Gw'olina kubeera nga bakuleetera buleetezi lutalo. Gw'olina kola gwakulabisa. Yes. So ekisango jjayo siraba wokyetaagiramu, kitolina kyo kifunamu. Kati eno omaze okufuna confession, kati oba okyayagala ki? Oba omaze okusikowalinga. Kati ddiini abantu babamaze eki? Amaze obabitrayinga bulijjo abalinda obujulizi. Amaze obalyamu olukwe ababitrayinze. Kati gwe kikeesi? Yeah. I want